not a parliament or not Michigan. Deal we are. Yes. Deal we are Bagamba. Until we offer to scenarios where the president is in a position. Nakawandikira Mubili Kumina rules and the principles of succession. Name Bagamba. Katika kwa group kaloza kajja kuwamba omwana n'atabuka omwana n'ayona bulikimu omwana n'ayona bulikimu kakati the problem is the government beba steppinga baloweza mu bribery n'okujoga bwavana nga tumutwala wano bwavana kati bajoze buli muntu kakati as a result ka group kano kempita mafia ganga kali mu fear and it has failed to get a solution. Kali mukuti ati kakati eno era oboya kano batoyagala president Museveni akyayongera 10 kakati ate katunulidde tife ba Museveni sitwalemera kuyeneje tetubagalira ddala bano Besigye nga bwe bamukyawa mu bibiina naffe bwe twakyawa akagulupu kano kajozi nnyo buli wali sente kagibbawo nikajoga tekakuba mawuli kalina oyo bomba akuba mawuli yemu abalebe nga bavuga bana ensolo yaabwe anti bakuŋŋaanya biliyoni 2 ze bawadde Mmengo okudduka ne basigazaawo temwabalabe nga bavuga bana ensolo yaabwe sente baziwadde eri biliyoni 2 obukadde bina muleke bawayiza abasajja kunono n'abakkiriza biliyoni 2 kakati nkugamba wano nti a retiring president must ensure that his successor will protect members of the first family and what they have acquired or rooted. This explains why the first family must have an input in somebody who is going to take power. Although in Zambia and Malawi, it's the former presidents who have who have borne the wrath of their successors. In many cases, the first family members become the punching bags of the new regime. Even where the president has committed human rights violations, anger is always meted out on members of the first family. People often vent their anger on members of the first family. A retiring president, therefore, must ensure that his successor will protect his security and protection from persecution. He should also be able to ensure his welfare. As people move closer to a global village, internationalism is also closing in. This means that we are having new generations of rights. What was not considered as human rights violations have become so. The internationalism through new agencies like the ICC is intended to keep leaders in developing countries on their toes. They use those who have retired to shape those taking power. Therefore, a retiring president in choosing a successor must bear this in mind. Finally, a retiring president must ensure that he retains some influence in the body politic of the country. The soft landing has always been retention of the leadership of the party in the case of a ruling party. However, this renders the retiring president to easily come into a coalition path with the new president. The situation becomes worse when his party is not the ruling one. It is what is happening in Kenya. Former President Daniel Arap Moi refused to retire and still participates actively in the country's politics. At the time, taking sides in very controversial government policies. This has helped him to remain relevant and defend himself against attacks from enemies. In conclusion, what protects the country from bad leaders and national institutions that can shape a leader's conduct and behavior? The country, through institutions, should make both the entrance and exit doors wide and keep them always open. The entrance and exit doors wide and keep them always open. Once a leader misbehaves, there should be institutions to enforce accountability. A wise Chiganda proverb says that omuyonjo omutono gwe enkoko ekinsuti. Literally translated in English, we connected that a cock must fit in a small cage.
is not the cage that expands to create room for it. Likewise, it should be the leaders to fit in the national institutions, not the institutions to expand to accommodate their leaders' personal and selfish interests. Strong institutions should therefore ensure the leader sticks to his role as a leader entrusted with the power. We should also borrow a leaf from the Islamic practice. Muslims always refer to their successful brothers and sisters in the business community as Katonda Byayazike Mali. This means that God only temporarily lends them wealth. He is free to withdraw it any time. He is also a teaching that is applicable to leadership. Applied secularly, it implies that all power enjoyed by leaders are lent to them by the people. Anytime they come for it, it should be surrendered willingly, provided they do it through democratic means, not riots. I therefore submit that the Kakoza group should not waste our time on term limits. It does not take 5 years for a bad leader to show his badness. Secondly, extending the term limit from 5 to 7 years is equally dangerous. If voters cannot remove an incumbent, as Kakoza implies, this means that under the 7-year term, one person will remain in power. Therefore, it is clear to everybody that Kakoza and the group are pursuing a personal vendetta. Their reasoning is that this person who is likely to take over from President Museveni should not enjoy the same working conditions and unlimited president term as his predecessor. This is a very big political mistake. Political vendetta against individual enemies is very dangerous in politics, and history shows that such affairs pay heavy prices in the future. Nababulya 2011 nembaga nti Mbabazi yakozesa Kakoza twembalasi Museveni nti tulidiyosinge emyaka term limits ziddewo. Chiba kitegeeza a vote of no confidence in Museveni. Why do we change the conditionality, the conditions of service? Nti takyasobola kuwangula nenga ngambaba ebyo fetu bisobola abantu basi psychology ebyo fetu bisobola balina obwongo nti bobanga president mwamuwa term limits were here ne muzijjawo nemo Uganda must have it. Now what has changed? Explain. Ekikyuka mwogamba nti kwe twaziwa si ono. Omusajja kwe twali tulowooza nti avuga Masaka n'akomawo basi yange n'akola luutu 2 avugeemu takyasobola. Bw'oba ekikola ekyo okireeta ku muntu mulala. Sono nti twalina akawunti ne mukyala wange nga mulekera bulanka check. Ono osayininga. Why? Business eri ababiri. So you cannot change conditions on the same person. Ngazaliwe ne muzijjawo bali bakuba Museveni. Chobola bamba binemba bana bana nemba binemba okoleze jogo lyabwe. Katogambye bali mu kweraliikirira. Yes. Kakati as is that. Nti bo bana abana bayagala okuwamba. Nto ya pusi ono kajiji kana kakuba abantu kabomba. Kati nti ne bajja bambala bubi. Bakibalo tebakulowooza balowooza ndi mwangu bweyifunga mu pretend nebatunuliranga mu State House. Did I go there to get money? Ngafuna emitwalo 8. Did I complain? Ndafunanga access ne president. Did I complain about my salary? No, nebatunuliranga bwenti. I went there on a different mission. I've worked in all the institutions. Why? Tosobola kukola mu nsi nga institutions zonna tuzimanyi bwe zikola. I worked with the Catholic Church. Nenkola n'emmengo. Ne mu State House n'engendayo. Kati mbuli ekisimanyi. Eggwanga lino ndibala bwenti. Eggwanga ndibala bwenti. That's why for me, kakati koga nti mu radio zino mumpa sente. Waliwo TV empa sente. Why do I go there devotedly? My calculations are different. Olina mission yo. Kakati bano bo abantu be bayina be bakolerako sample bonna bali ba sente. They were dealing with somebody they don't know.
Abalabo bagenda nga bagatooke emission yaabwe. Ate nze amme kamanda nzirayo ntya kugwa palatuni kamanda. Nongamba nti nze mirundi. Abadde reporting wa president obutereva atenge na ku president office. Oyitire muntu. I go home. I separate the two. To support Museveni, I don't need to be in government. Era sikola siriyo. But I support the government. Wali wamwogereranga nze. Naye sijogebwa abo baba kumaze kasitaba nabo mulizo oyo akujja wano nakute yenga dukane sente togendayo. That's what Musisha has done. That's what Aisha Kabanda has done. Tokola ngalo kwago kasitokiza doyana natula unga bakukubi bwe bakubidde emyaka 5 yakula kakatokena wandika kulu kwago tetukubaganya mu office omunatia munni kale baganti mirundi sayina abantu bamwagala katujjeko program yebali bamusse mutogani wakaji ate na singa bali bamutta singe wange ndukuza oluki ululakulu bamutta kakati nakwezo babadde basaza amagezi nga balowooza ndi musiru bagoba gundi balonze timu egenda mu UCC era mutabazi namugambi zina kuyambye nnyo mutabazi yadde tamanyi nti balonze timu sokolinde tribunal ngajako abadde bagala mujjako bateekeyo omulala agale program anti kakati gwe bakola egenda bakuga nti kola kino kikola ne bone bakyegaana tobola mwesi yabadde agenda okutta mu kya UCC yabadde avume nnyo ezimpa balolu reverse psychology tebayina we bankwatira buli bwe bankwatira mbakubirayo kubanga ekintu kyonna ekikolebwa omuntu nange nkibala bw'oba mu mmotoka ng'otambula omanye okuvuga emmotoka bwe yali byosiba mbabaza baba kaka bwe yajja ne baga nti oyajja mugamba bali bakola mirimu gya president nze nti omukulembeze to reinventing means okweyubula kakati beeyubula batya kati okweyubula ng'ate oyagala naawe weeyubuliremu olina abatasobola kweyubula tosobola kuleeta nakalima ate kukuba is haunted by her past kati awoleeta mulala gwe batamanyi naye ate toyinza muleeta mulala ng'ate oyagala okweyubula nga nabana abatasobola kweyubula nabo beeyubuliramu ekitegeeza oyina kuleeta ate atasobola kweyubula ekyo nga kiba kifudde kuba ayina batasobola kukwatako oyagula akatale kano ak'omuwosaafu ebiriyoni 1.8 tamuyitako ebyo byonna babikolako tamale ne wiiki eno bamugambako tunalaba empuuta nnene kankubulire Amini 7 yateekawo akakiiko kabuuliriza abatta abantu mu Uganda yali sabamanyi yagala okweyubula kyagaana kuba he did not touch on the people muwanga yajja naga ntaddewo ejje ezibikizi nga waliwo nejje ezibukuzi ababbi mbw ataddewo tiimu abajasi didn't change anything kuba abajasi polisi yaabwe yali yakutta bantu yes yavayo naga nti tutaddewo ejje ezibikizi nga naye anoonya reinvention yamulema kuba you could not touch on the real we were killing people reinvention tekolanga mulimu bootasobola kukwata kukuba olina kusooka n'okwata ku bannantagambwa atukwate ku kitatta kitatta tomusobola kukubi ate atya omuntu gwe basali anti boka kati kye batamanyi alima kuba kati bamusentensinze kati yo question yebuuza ngawandika akatabo kankadde mbagamba tekukyalo kyewaffe waaliyo omusajja nga muyita Kajjwa omukazi w'omu yafiira mu lusuku ogwokubiri mu nnimiro ogwokusatu n'afiira mu ffumbiro Kajjwa bamugoba ku kyalo Germany waliyo Chancellor Schroeder bamukubisa mu kalulu nti all the 3 women can't be wrong kakati kitatta abadde wano mu Kampala nga ye chairman wammwe Walubaga. Did the party come out and say we have had a lot of atrocities committed by Kitata? Is it in Kisoro? Is it in Guru? Where? Because you would say, no, we are not getting what he was doing. Nzinalisha bangako civilian yalagiria motoka ya president, convoy ya president, Kitata yeka. Nga State House. Nange nacheo nyanga kulembera. Kitata mumukutte mumufudde nganzi. Nti bwe balowooza nti nze banziye ku radio mengesa avanagandio kakasajja kawumba tutukwabokedde bali bakasi because public egamba omwana ono abakoledde wa babasimiyalinga bantu mugundi tuyina boda company 3 tuyina Century tuyina gundi eno eyava e Rwanda
safe board mujeno Boda ya pusi ya Rwanda essentially na yeri mujeno ne eno yakayigula na yejeno. How different are they from dealing with while dealing with the border people? And the tamari border gundi zino organizations zabanene gundi zabanamaje lagati avawa ragati si yasoko kuzina amazina ngachita tabamukotte nembaga muti mubala mugoze guno omuntu ogwa mutani wa mirundi ani yayokeza ofisi za kitata bo baroza ntuzo chetu sanyuke nedda tibamukyaye nnyo evidence ate mu mujocha otegeera obutabala kitata's offices to be jealously protected ku bantu abasoma intelligence kuba bandiji nzenga scene of crime eranze nabaga nti kitata yeyo abantu abali mu government abagira kitata bibayo cha offices baba bano bama cha sibe bazocha okulaga nti abantu banyivu nnyo temukyasobola kuwangula lutalo lukwagumu kubi mutadde wali ekifu mukitutte semulisiri musisaba duseko semu Aisha kabanda dusiba mirundi mba kubinzirwa kuba naye ulandi mugezi natundi abantu banange ekibakuba kaganga kanishika ama 7 kangala kusobola mu 7 ne kali ni yakimu ninja kula byumbi sijja kumufaako kuba kye baagala nimba gunze kubati babala kati batuse mu fikisi nti buli omwala abantu eno era slap ya mu 7 yes kakati ate formation kyovola abantu edi pepe kuba nti besi yega sene bugwe ayo bankubidde simu Bobi Wine okukwata besi ye magere bakubanga tumusota ni nambozi bategera bali bakiguddemu besi yali agenze kutira mwana ali nyevo bembo ko kati onakuba owale di paper akuba to stress it je kiri bali bakibuse mudda ba Bobi Wine yize ha besi ye mata munyo mumva buli omuyo mujoganga abana bali batujja ngate kinafuluma yonti bali tikinza kufuluma kati kubanga oli kimutta. I was told nti mukisha muntu yaga nti nkolagana ebina byonna ne sibesiki sefudisi besiki ensi ya mutamwanga bwe twatamu akakundi kano mu gavumenti ate tetulidda mukola nako teri mwana mugezi kakundi ensi yakakyawa kajoze nnyo abantu zigenda kuberanya ez'okumakya FM n'omutima kakundi kapapala kupapaza kakundi ako abatukolera ebyenjawulo omuli okutusaaza okutusomesa eddiini yaffe besiki bamugobye ledi pepe ezanya buzanyi byayo okwetulula eggwanga Bobi Wine yange nti bwali nnyo nemboka evuga bubuzi ninamboza bakwatira emagere babaleeta buleesi nga tebalinnya noti musanvu so ebintu byabwe byangu nnyo omukuku nawe yes ogambye Besigye tasobola kuddayo magere tasobola ate nga basayininga n'endagaano Besigye yakwata bano kyobolaba nti mafia tekkiriza kubanga Bobi Wine tibamutya mukisa muntu bamutya yes kubanga balowoza bo bokka be basobola okufuga eggwanga ne bakuba buli muntu yenna ne batukuba ne batwonoona ate banaatujjawo hafe twasigala ku Museveni kwe tukoma kuba buli omu yenna akitegeera nti Museveni anaakwata emyaka 4 kati ffe tukoma naffe tukole pati twambala teri yali abaana bano tewali gwe baali bajozi n'abaddamu olaba ajja ku NBS mukubireyo mbwa akukubeko bamukwate singa nkukube ennyondo nenkwasizawo omuntu ojja ku lunaku lwange lwenjogererako tebalina bwongo era arrogant and they are in panic when you combine all of those mujjeko programu zezo tutwala omuntu mu UCC azijjeko mirundi izidedi manye kwanga muzijjeko nchimanyi yes iyo okola ki naye mirundi mirundi kiki osobola okukola ate bali mu gavumenti abo abaana bajoze n'amagye ne bajoga ne polisi ne bajoga nawe yonna gye bali amagye gajogene bazikimanyi oyo mwana alina vidiyo nyingi nnyo nga atikomye baminisita ne bamani secretaries in danger yes that's why they are panicking bino byonna mukamawo tabimanyi nti kati mukiraba temuyinza kugamba nti sipiika eyakawona obutwa sipiika mwagala mujja ku kifo kye kigamba era kiri ku kino nedda sipiika ki ate tulabye mbu sipiika baagala sekandetalinge bamuteeke wali kubanga ekibatabula kiri kimu waliwo omusajja ensi yamukyawa nze mbakuulya mwe honest oba munzita munzite naye mwe honest man nti constitution ya Uganda ekugamba nti if you go into a land the speaker takes power ate tebamuwa budde kuteekawo okulonda kati kyekibagigija
what if they go in Iran kubantu nabagamba ti Bobi Wine bayite wala nono nayite wala n'abadipine bayite wala when 4 people thieves are attacking your house from different directions waliwo agamba nti esigalawo oyinza kati beetemyemu babeetemyemu edipika ekwateyo ekitundu gyeyina nono akwateyo bakulize mu liraani kati bwe bakuliza mu liraani sipiika yakwata power kati bano bakibala in advance okumulemesa bateekawo omulala but why don't you trust people Museveni trust people chovola banti speaker kamuntu wawe kali musile kakundi kali kataddeyo n'omuntu waako okubuli omwana agenda wagika abantu buli wamu sokoli nditama ekituusaawo ate yali amanyi binagwa tumubye nadduka tumubye jogo neri mugwamu kati apapa talina